Omulungi aliko EBS TV osibyo kya olunaku olwaleero anti Princess Agatha mbeera nyingiwo programu yaffe si byangu lunaku lwa mukaaga saawa emu nga bwe kutuusaako abantu bulamu bwakaluubiridde tuva programu yaffe si byangu osibyo kya mukwano gwange yenna aliko EBS TV kyakabi kyokola munnange mbeebazaako akensusu kuba mwe babosi baffe okulaba nti musobola okugamba nti ku TV zonna ziri mu ggwanga olina okusigala ku EBS TV ffe baani bannange babuuzaako era si mulala omumbejja omu bwati mu kizimbe mugulike wiiki yonna betambulidde obubi bannange mbasaba mugume bwe butyo ate naye yenna afiiriddwako abantu weba afiiriddwako abantu bamwe munaye obulamu bwe butyo era singa tetufa singa ndowooza tetulina ne tujja Katonda bwati bwe yasalawo tugenda mu maaso olunaku olwaleero programu yaffe si byangu baleetera abantu ab'enjawulo ngenda mu butundu obw'enjawulo ne mbaleetera ani gwe baasuddewo ani gwe bakubye yaani yeereetedde obulamu obukaluba towakana abantu abamu beereetera obulamu obukaluba naye olunaku olwaleero nga sinabaleetera mugenyi ani gwe nakyaziza ngenda sooka mbagulira ani anteekamu ssente okulaba nti mbeera ku mpewo mbeera ku TV yaffe eneŋŋanzi nga mbaweereza si mulala omu ye Sheikh Bashir oyo agamba nti asangibwa gayazaabo oba olina ekizibu kyonna bakugoba kangambe nti bakudipootinga buli bogamba nti olinnye ebunyonyi bakuzabuza n'abamu bakoma ku kisaawe bangi bwe balina ebisiraani ebyo zimba ennyumba tosobola gisulamu nze abaana abange badibira ku lujja kati Sheikh Bashir ate eyo kyekyo just abaga kuyiwa nsaano ku mazzi mutuukire wali ali wali egayaza namba y'essimu eri 07990 ne Airtel eri 0753 oyo Sheikh Bashir ajja kubanga akulombera ddowa mu buli ngeri yonna towakana lwaki weerinze ebizibu bimale okutuuma biwere mutuukirire nti bw'omukubira ku ssimu yeeyo omusanga wali egayaza n'akutwala n'akukolako naawe ali ewala oli mitala gy'amayanja osobola mukubira essimu osobola mukubirako eyinza essimu ze n'akulombera dduwa nga lwakinera n'omulala Mikael Bridals bakola ki bano be badokita abajanjaba emitima gy'abantu abamenyese ennyo nga bakola embaga nga tezituukirira ng'ogenda kulaba vidiyo ejja ng'omumwa gutunula bbali ate waliga bati batuukirire bali wali ematuga bajja kuba bakukolera omukolo gw'ogube gwa kirooto kyo towakana kubira maneja Katende Mike ku namba y'essimu eri 0755 era obosobola kwanga omufuna bulungi maridadi sana abenga akuwa buli kamera bayingiza ebimu ebipya mwaka mupya bajja kwanga bakutuusaako omukolo gwo bulungi nnyo sigenda kulandaga nnyo tuukire ku nsonga tugereko n'omukyala waffe olunaku olwaleero ate atugulire mu kisonga ky'emmesi wano ku EBS TV tugende mu maaso n'olunaku olwaleero omulungi oli otya bulungi bannaye weyagala enno olowooza kyamunye okulaba nga amatala kamera zonna ziizo ziwera 15 zino ndaba zonna zitunuddemu ggwe otegeera noono okweyagala yadde toli bulungi amaanyi gaffe mukwange nakukeera Farida oli mukazi oli wadini ky'omusiraamu bakuzaalawo ewali taata ne mama okyabalina kati programu yaffe si byangu mama wange ensonga ki esinza okuleeta wano EBS TV programu yaffe si byangu ojja kwongera ku ddoboozi kubanga okusaba zino oli mukulu wakwerwanirira wekubeendu ensonga endeesera abaana oyo omusajja wange yasuulawo awo n'abaana obuba n'afuna omukyalo bwe yafuna omukyalo bwe yafuna omukyala mulwadde w'akawuka kati mu kufuna omulwadde w'akawuka n'anzija ebugerere nali mubasisita bange najja nannona naŋŋamba nzije nga nina abaana mu basatu kati bwe najja naŋŋamba nzije afunye ssente tutandika okukolera nga mutunzi wa nganda kakati mama wange ddala otuviire ku kutu okuba kati nabe emboozi ozigase tandika mwatandikira n'omusajja yajja mu maka n'akuwasa mwava olutandikeka mwatandika alyoka akuzaalemu ate alyoka akudduka afune omukazi omulala kati yejja nasaba ewa mama wange ng'akyali nenzijja nenkola kiri nengenda ne mufumbe banga ngenze kamira ewaabwe ekamira
Kamera kisangibwa ng'obudde ekikyusa buzibu n'embeera eyo kati bwe nabeerayo obulamu ne bukaluba nga famire yaabwe bayombagana obw'ebibanja ng'ebibanja ebya famire nenvaayo nye najja nakola nagamba kagende mu Kampala nange ngende mu kyalo ebigerera egira mbeerako eyo bw'anaamaliriza okufuna ssente nga nnona nengera nembeerako ewa sisita wange bamita mukyala Saafiina nembeerangayo era bwe yamaliriza okunoonya akasente yamalayo omwaka mulamba nga nange gyendi n'alyoka nnona nga nina abaana abo 3 nannona era n'agamba baba wange Saafiina nti afunye akasente naye agenda kumpa aka bizinesi akamaana tulabirira abaana era abaana basomere mu kibuga netujja n'ampangisiriza yantuusiza Manyangwa omukyala Namayanja eyo Manyangwa mu Kiwale nempangisiriza eyo kati bwe yampangisiriza eyo Kikulegayaza kati bwe nabeera eyo nankubira essimu naŋŋamba nsanga wanene Gayaza tugende tugula ebitabo by'abaana batandike okusoma nenzijja kati ngenda okutuuka e Gayaza nga musisinkana nga ngenda mu katale tuyite ebitabo nensanga omukyala n'atandika okunkuba ababodaboda nga bantaasa awo mu maaso ga poliisi ng'omwami yadduka kati bwe yadduka nga bantaasa nga nvaawo ng'omukyala atwala ebitabo by'abaana n'engoye z'abaana ze twali tuguze nga ngenda paka kwebusi yaabwe yeebulamu nga ngenda ewa mwami Ensobya weebulamu nga bamundagirira nti oyo ekiyamaani wamutwala ng'amuyita mu kumuyita ng'alyoka aleeta ebitabo n'engoye ng'agamba nti egundi nti ozimanya bbaawe teyamugambako nti alina omukazi biki kati ng'akola ki nga nvaayo kati nga mwami Ensobya ngamba nti okimanyi oli mulamu weekebeza nga oli mulamu konze mwami Ensobya ekiyamaani weebulamu konze neekebeza n'angamba okimanyi nti oba tonalwala no mukyalo ekimanyi gwaliko nti mulwadde kuba n'omulambo ogwa bbaawe yafa nze yamujja mu nnyumba nga tusolooza ssente olw'obuyambi bw'okutwala mayiti nengamba badde simanyi kati nga nzireyo nga neekebeza omusaayi nga bayita n'omwami okujja wa mwami Ensobya mwami ng'agaana okugendayo ng'atambula agenda mu kibira nga baleeta amanda obulamu nga butandikira awo kwonooneka ng'omukyala atandika nakunnomba eyo mu Kiwale Manyangwa ng'ajja baneiba eyo nga bamufubutulayo ng'agenda kati bwe yagenda nga neekubira enduulu olulala ng'aleeta amakerenda agansuulira awo mu kagundi mu kakebe agattaso ng'aganti era awo mugano gabbaawo gano gago nga ndeetera obukebe bubiri nga musitula nga mutwala e Kasangati mugundi mu lumi ensonga y'amaka ku poliisi nga batwalira nga bannyonnyola kati afande osi ow'ensonga z'amaka ng'amuyita bwe yamutumya nga wandiika ebbaluwa ng'ajja ng'amubuuza wagenzeeko ew'omukyalo ono nti ye nga n'amakerenda gago nti gange watutteyo gaki nti ndabadde ngatwala bbaawe amire simanya ngo naye amire n'amugamba waba mulwadde gwolina okumuwa amakerenda ye otandika otya okulinnyirira eddembe lyoli ng'alina abaana ate nga oli mukyala wooli ne bamugamba mukimanyi tusobola okusiba olw'eddagala lino ly'ojaajamya ne bamubeezayo baali bagenda okumusiba neyeegairira ne bamugamba akikomye obutaddamu kusaasaanya amakerenda ga gavumenti n'atwala obukebe bwe n'abuzzaayo n'addayo awaka bwe yatandika okuddayo ewaka ne bakubira essimu bba wange n'agaana okujja neyekweka n'aleeta nga amanda n'agaana okujja kati nali ntunda manda ssente n'azinjoolako teyaddamu kulabika olw'ensonga ezo bwe zaatandika okwonooneka ne tutandika poliisi ne bamukwata nakalifalisi nemukwata okumukwata ne bamutwala mu kooti Kasangati bwe bamutwala mu kooti omulamuzi n'amusalira n'amubuuza biki na biki ne bambuuza gweoyagala ki neŋŋamba oba omukyala omwami nga bwalemedde ku mukyala ate agambye okwekebeza ate nze neekebeza olwo ndi lubuto olw'ono omwana ndi mulamu naye mu ddwaliro bamuntumye yeekebeze n'agaana okwejjaku omusayizi enjagala asigale nga ndabirira n'abaana abaana basome naye nze tadde asigale guli omukyala kuba neekebeza nga ndi mulamu ne bamugamba aleetenga obuyambi kooti n'esalawo omulamuzi n'asalawo aleetenga obuyambi ku kooti ne bamubuuza gwessenga omusobola mmeka ye n'agamba ku busobozi bwe bwagenda okusobola ajjanga kusobola emitwalo 4 buli wiiki ne bamugamba nti emitwalo 4 olaba gisobola abaana okujja okubayimirizaawo obulwadde biki n'agamba kale ajja kusobola 5 n'akola akakalu bamugamba n'okusomesa abaana nti ye bwe yatuuka n'addayo yazireeta omulundi ng'ebiri teyaddamu kulabikira kooti n'empandiikira ekibaluwa ekiraga nti no bampandiikira walanti eraga nti mukwate nentuuka ne munoonya ne baddamu ne bamukwata bwe yajja bw'ati kati bano bakama aba baamanda ne bajja
bwe bajja ne babeera ne kkooti ne bagamba mbu bagenda kutolanga ssente bampayo emitwalo awo oba gyali 7 ne bamugamba nti emitwalo 7 egyo katugimuwe nga bwe tuyiyayo akasente ajja leeta obuyambi n'avaayo mu kkooti teyaddamu kulabika n'atandika atandika okwekweka kati ne tuvaayo emanyangu eyo bwe twavaayo ngenda ku poliisi nengamba emanyangu bangubye olw'ensonga ennyumba ssente nnyingi ate talabikira landiroodi yatandika okumugula kati nenfunayo yakayumba nali ngenzeeko eyo nagendako ewaseeka Bashiri nenfunayo obusente ng'omuzikiti bwe nafunayo obusente nenzija nempangisa kaluumu eyo era mugayaza bbi mu zooni Namamondi bwe napangisa nempangisa emyezi 2 emitwalo 10 kati naye ne bamunoonyeza okwo nenyinyonnyola awo wempangisa bamuyita kansala nemunyonnyola buli kimu bwe namunyonnyola n'amunoonya n'ajja nga nnoonya mbu aliriddawa n'akola ki n'atandika omugamba asasulira omukazi ennyumba kuba ye yansasulako emyezi 2 kati nengenda ku kkooti neŋŋamba nza nsaba mpa ensawo z'amanda kubanga ssente ze baali bansondedde zaali zineetaagisa okuba nga nzikolamu kale bizinensi abaana bange ne babeerawo n'akola ki n'agaana agamba ajja kumpa amanda okuva olwo teyampa nentandika genda nga njozangoye bwentyo abaana ne bandwalako bwe munoonya bwenti ne musanga kuba amanda njagala ssente nga nseetingira amanda tubadde nga tugenda n'ako akawala akakulu ku siteegi yaabwe bwe tugenda tulengerera eri n'atusindikira abayaayi ne batukukumula mutambule omusajja tebamunoonya wano ku siteegi linda ajja ewuwo mutambule n'atandika nga okwekweka ng'agenda n'asuulewo oyo mukyalo omulwadde ekireebulamu n'afubutukayo essaawa nga 10 ogenda omusanga olumu yeekwese mu bimotoka bw'atulaba nga yeekweka mu bimotoka ne tubeera mu nnyumba enjala netuka otuluma netuka okolaki kati bw'ajja waka wabazza waka nti azza wako baleeseeyo obwandango obwo n'akatooke ayagala kuyingira mu nnyumba kifuba kyokka akolola okufa ayagala kuyingira mu nnyumba bw'omulemesaamu ng'agamba landiroodi beeteesa ne landiroodi olwokuba nti landiroodi abadde amuwangayo ku busente yabuvuddeko naye kati emyezi saawa eno batumanja era abadde ngagamba tufulume mu nnyumba kubanga bba wange yeediimye okusasula ennyumba olw'ensonga si kyali mukazi we noonye ezigenda okusasula lwenti ng'ajja ne bakola akavuyo najja n'akoona oluggi ne mukyala landiroodi akolola ki ekimukoloza simanyi kubanga yaganda okugenda okwejjako omusaayi akolola era bw'abeera waneeno dakiika 2-3 abeera akolola yenayena ayiye sikini bwatyo ajja n'ayingira mu nnyumba n'akola akacyankalamu yazze kwebaka ekisooka ennyumba ye bagimukakatako gisasula ekyokubiri bwe tuba twagala okulabirira abaana alina okwebaka eno yeebaka eno w'omukyalo oyo nakiyombokedde omulwadde kati bwe nagaana n'ankubako omubiri gwonna gwonna omutwe gwonna gwonna n'ansambasamba olulala yansibiramu ekufulu yansibiramu ekinyolo yajja n'asiba ekinyolo yankonkona neŋŋaana okuggulawo n'asibirayo ekinyolo olulala nenkubirako Seeka Bashiri essimu nemugamba Seeka Bashiri omwami gwo naze okunkolako effujja nsibiddewo ekinyolo naye njagala onnyambe waliwo n'omukyala Mama Zahara tusaala naye Seeka Bashiri ekyankima kati Seeka Bashiri naŋŋamba baali bajja ne bakoma eri kati Mama Zahara n'agamba nti omusajja ayinza otutabukira ayinza okukola ki naŋŋamba naye labakawo ku banneyimba basooke balabe bwe bigaana tulyoke tujje paka bwe nalaba nneyimba ne bajja ne banzigulirawo kati bwe banzigulirawo ne bakola ki n'atambula olala bwe yajja nga ayagala okuyingira olwo tumaze wiiki namba tatuwa mmere takola ki tusiiba njala mu nnyumba abaana babadde ku ssomero nga basomera nga abaana bayita bulungi naye abaana ne bakomawo ne batuuka okubakuba ne bagamba badde awaka kuba tewali byetaago tewali ssente za kusoma ne bakomawo awaka ne batuula awaka naye kati ng'ajja n'akola akavuyaawo n'ayingira mu nnyumba bw'oyogerako okuvaamu mu nnyumba yakuba nga ne landiroodi mukalandiroodi ali awo atunula awoza mbu oganya omusajja wagenda okumwagala nga yayagala dde omukazi bw'oba tewalwala era kitegeeza tojja lwala kirabika kifuba bufuba kati mu kwerwanako ennyo waliwo abatambuzi abatambula ne balwanako nnyo ne bamunzijjako mu kumunzijjako nali sibamanyi yasinga abantu bwe banajja ne bamunzijjako nga landiroodi ye ali wali atunula butunuzi olw'okuba nemesezza omusajja ate nga ajja asasula ennyumba emyezi batubanja ate omusajja agala okujja waka mugoba akati bwe yamaliriza bwe yamala okunkuba n'atambula n'abula n'avaawo nandika awo nengenda ekasanga tinezirayo ku poliisi neŋŋamba twakukwatamu akatawo katono poliisi bwe yali egamba omusajja oyo okuba nga asasula ennyumba eyo ku
ku kooti yali kooti yamugamba nti alina okusulawo oba kyali kimukakatako okubasasulira nga tabeera namu. Kooti yateesawo era akakalu ne kabeerawo n'akola akakalu obutaddamu kujja kutulinnyirira waka nga ssente bw'asasula landiroodi ez'obuyambi tuzinona ku kooti e Kasangati. Omwami n'atandikanga okumenya amateeka mbu ye teyampasiriza ku kooti y'e Kasangati. N'atandikanga okujjawako kole fujjo. Bwe yamala okunkuba n'enzira yankubanga ku Saturday nga kooti tekola y'e Kasangati. N'enzirayo ku poliisi n'eripooti ng'ew'omukyala afande akola ku nsonga z'amaka. Ne bankubira ne mugamba bankubye n'ampa lifalensi erangi yina ntambula nayo. N'agamba lifalensi eyo funa omuntu eno poliisi yonna yonna esobola okukwata emutuleetere. Nze n'okaddeyo eri bayali yakubulanga ne wala nti baagikuwa naye ng'akuguze. Kati bwe yakomyewo yatandise kukola fujjo n'okukuba nti ye lifalensi n'engifuna nengenda nenfuna nali ngenze ku poliisi nga bagamba baagala emitwalo 3 egayaaza. Negamba sigiina ne bagamba 2 negamba sigiina n'ekyokuliisa abaana sigirina. Kati nayinawo awo omukyala nagamba waliwo puliventa asobola okuyamba nga alaba embeera gyempitamu nenfuna puliventa najja nafuna puliventa kati puliventa bwe yajja yali ali awo ng'atuuse ewaka ne mukubira essimu nti buno atuuse ewaka najja n'amusanga ewaka ng'ali awo atudde akola lutalo. Kati bwe yamusanga n'amukwata kati mumukwata bwe kuti engeri gye yali omu nga munne tannaba kujja kubakola naye. Namukalandiroodi najja n'agamba omusajja tomutwala yagenze okumukuba ng'agaanye okujja mu nnyumba ye ate ng'ekyokubiri ng'ennyumba y'abaagisasula. Kati we yamugaana ng'omulwadde kyova olaba baalwanye tomutwala leka tuteese wakiri anoonyeyo obusente bwamuwa. Kati puliventa n'amugamba okuva lwamukuba yafuna obujjanjabi butayina. Kati yali amukwata bw'ati mukalandiroodi n'amugamba asooka ajje nteese naye ndabe nti nfunayo obusente bwakolaki bwe bampa ngende mu ddwaliro naye tomutwala ku poliisi. Bwe yagira we bati kumbe bateesa buteesa mu kuteesa okuvaayo bwati puliventa ali awo ayimiridde mukalandiroodi bayimiridde wali n'omusajja yamutolosa butolosa n'adduka yakutulira mu nkuubo. Kati puliventa agenda okujja okumagaamaga nga tamulaba nako ng'adduse n'adduka ne tubeera mu nnyumba abaana enjala ebaluma ne nnoonya engoye ez'okwoza ne zimbula nga ngenda nnoonya engoye zakwoza ne zimbula. Nentandika okudaagana nenkubirako mama Zahara we kutusaala naye nga mama Zahara ali ku buzibu sirina na kyakulya ate ono yankubya ze n'akolako effujjo nagamba era yakomyewo ng'ate bamuwa ebiragiro ku kooti nti ye naye mukalandiroodi babadde bamukutte n'amutolosa. Kati mama Zahara n'atuwaayo awo mu kawunga n'atuwaayo ne mukene ne tugoyaako. Katwali tulyawo nga tulyawo abaana ne bandwalirira abalina omusujja ne balwala bonna ne bagwa ku ndiri nengenda e Kasangati ate nga nange ndi mulwadde ndi mukulu. Natuuka e Kasangati saafunayo eddagala nafunayo panado yekka nenkomawo eddagala ne balimpanyigira nga sirina ssente era Amazahara nampayo 2,000 nengenda nengulayo okendakerendaawo kubaweweezaako ebifuba biki ne baweweerako ne batandika kutuula. Manda munajja nambuuza abaana lwaki tebasomye ate nga be bayita mu bibiina. Taata wamwe yaganye obbawaayo ssente konze tewali bonna ne batuula. Kati nentandika okubeerawo mu bulamu obwo nga bw'atulaba yeekweka. Kati puliventa nankeera ku makya nga amaze omuzigazze. Bwe yamuziga najja ne tugenda ku siteegi yeggayaaza ye Kadongo amaama ne bwe bakuŋŋaanira Kadongo. Bwe bakuŋŋaanira awo ne bamuyita kati bwe baagira nga puliventa azze baali bano abayaaye badde engeri gye bamanyi nti oyo omusajja akwata abantu n'abatwala n'akola ki ne bamuddusaawo ne bamubuuza ne bagamba tojja mutwala tambula ogende. Omukazi asiba ati omusajja si yamugoba tojja mutwala. Ne bamubuzaawo embeera nefuuka embeera ne tulaba nga tuli mu buzibu abaana balwadde ennyumba ndi awo naye ekyokulya sirina ate ng'olumukalandiroodi agamba ye ayagala ssente ze naŋŋamba kati omusajja kwayagadde okumusiba n'abula nze bw'ona oba tompadde ssente zange ng'ate guwagaana omusajja oyo owozanga omulwadde w'akawuka ogenda kuva mu nnyumba yange togenda kugibeeramu kubanga nze njagala kimu ssente kati ogenda givaamu emyezi gye tubabanja mingi oyiye gy'olaga onoonya abatalina kawuka bagenda okupangisiriza ennyumba. Tukyagenda maaso n'emboozi y'omukyalo ono emboozi mpanvu emboozi erina okwennyamira naye tugenda sooka tugendeko mu short break katono tumale tukomewo era still n'emboozi y'omukyalo ono awo tugenda okulabira ku baana baabadde ayogerako. Tugenda okwowolera amannya g'omusajja tugenda kwatula amannya galandiredde oyo omukyala naye nga talumirwa mukyala munne ate tumale tubikwase n'ab'obuyinza bwe banga poliisi ekimanyiiko bannange gezeko tuyamba abavubuka bagamba nti gavumenti tuyambe esobole okuba nga ekwasaganya omwami oyo tova
ABS TV tukyagenda mu maaso.